omukulu w'essomero lya Nunda Church of Uganda Primary School Lwabenge mu Kalungo Olivia Namola lajani bakame bapundukira mbwango ku kizibu ky'okwesa kabuyonje emo agambye nti omukenke bwamuyongedde nga gasa abasomesa abakazi n'abasajja mu kabuyonje emu ebadde y'abayizi abola n'agigattamu n'abayizi abalenzi. Toyileti tulina ey'abalenzi essaawa eno yo yaguddemu era olukiiko lw'abazadde lwatugambye okuddamu giyingira olwatuula nga 28 lwa management ne PTA. Eno toyo ne tugiggala ey'abalenzi tetulinaawo kati abalenzi bonna n'abawala n'abasomesa bali mu toyo emu essaawa eno gyebakola ki gyebakozesa sefu. Abyogedde alamuza ssentebe w'olweso yokusatu w'eggombolola Lwabenge David Balemesigawa ebadde kabuyonjo y'abalenzi n'abasomesa abasajja gye bayimiriza okwesa olw'okugitiisa eyinza okugwamu n'ebatta. Pateni woolu yaayo yamaze dda okwawukana kitegeeza nti nayo tekuli enyanfa lwagikutte ppaka wansi. N'amalwa agamba nti wadde n'ebizimbe tebimala kusomeseza mu bayizi olw'oyimu okadde wali talina na nnyumba z'abasomesa n'ekyakabuyonjo kyemusuukiriddeko. Ebizimbe kano nako ke tulinawo akalala nako tukasuubira nti embuyaga bw'enejjanga ewamatuka y'amaanyi kayinza okusigala ku ttaka. Nolwekyo tulabika nga n'ebizimbe ekyamazima twetaaga obuyambi tetulina. Ennyumba z'abasomesa tetulina era twetaagawo ennyumba z'abasomesa basobole okuba nga sekirite y'essomero ekuumwa. Namola ategeeza ne kabuyonjo y'abawala lwakugiddukiramu naye kaddiye kuba zazimbibwa kumo n'ebadde ey'abalenzi. Otusabire obuyambi bwonna obwemusobodde gavumenti gombolola etuyambe. Ssentebe Ssegawa akkiriziganya Namalwa nti akolera muzibu n'abasomesa be oba okutomerera n'abayizi mu kabuyonjo emu ng'abawala bwe beekuniza ng'amafumbe. Okusinza ku mbeera eno gye mulaba ey'enkuba etandise ettaka limaze okugonda wesanga twandisanze busanzi nga n'abaana bamaze okugwamu. Ssegawa asabye disitulikiti Kalungu ne gavumenti okudduukirira amasomero g'e Lwabenge agali mu mbeera embi naddala ku kizibu ekyakabuyonjo. Disitulikiti etuwe omukisa ogusookerwako mu ggombolola y'e Lwabenge etutaase tubadde tuvuddeyo nga tandise okusitula ebyenjigiriza byaffe naye embeera eno egenda kutuzaayo. N'abakulu bonna nga ofisi ya Prime Minister n'ofisi y'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga akulira ebyenjigiriza Maama Janet esente ezijja ku madisitulikiti ntono nezisigala ku sente. Twafuna ekizibu kabuyonjo eyaggwamu naye nga abazze balipooti nga lipooti nga zigenda ku disitulikiti naye nga tetunafuna buyambi. Kyanaku nnyo nga ogenda mu ttooyi n'osangayo omusomesa awo n'osangayo omwana nga wabuwala. Tukozesa kabuyonjo emu abawala n'abalenzi oba ogenzeeyo n'osangayo munno bwe buzibu bwe tusanze tusaba gavumenti etuyambe. Ebuzibu bwe twasanze ku kabuyonjo yaffe n'ey'abalenzi yaguddemu tetulina we tulaga tugenda mu y'abawala oba ogenzeeyo osangayo omwana. Ssenabuli abagala alina yakusakidde Gullen ku Lwabukedde TV.